Hello everyone. Yeah, good day. Olunaku lubadde lutya? Gyebaliko gyonna gye mutuusizaako engalo. Mwebale kwekuuma bannange, mwebale kubeera bantu balungi. Mwebale kukola. Manya eriyo abantu abatayagala kukola ne bannange. Oluusi tekijja nti oba lwakuba tayagala naye munnange nga waliwo embeera. Kale mwenna tubasabira Mutonzi abalage ekkubo ettuufu mwesobola okuyita okutereeza buli kimu. Mwebale kuba bajjumbize ku mukutu guno. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ku kizinga Bugaba Ssese. Kaakati olwaleero njagadde tubeeko ensonga enkulu nnyo gye twogerako, naye okusooka nandigadde musubscribinge, musharinge, mulayikinge. Akadde ako mu kakooneko n'akagala ako akatunudde waggulu nako mu kakooneko. Ensonga eno tusobole okugitambuza massively, okay? Muli balungi bannaaye, nze mbeetaaga nnyo kubanga munzizaamu amaanyi. Olaba buli lwe mukoona ku kiggala ekyo nfuna amaanyi ne ŋŋamba abantu bange bali mu class. Kati olwaleero twagadde tutunule ku amannya agatutuumibwa nga tuzaaliddwa. Nazzikuno ng'omwana bw'azaalibwa atwalibwa ewa jjajjaawe n'amutuuma amannya. Edda ng'ebintu tebinnaba kutabuka, omwana yatuumibwanga amannya okusinziira ku oyo gw'aba abbukiddemu kubanga bajjajjaffe baabanga n'obusobozi obumanya nti ono agenda okuzaalibwa ye gundi. Olwo twogera ku muzimu. Kale omwana oyo ng'azaaliddwa, emikolo gyamukolerwangako egy'okumwalula, kumuyingiza mu kika, waliwo egisookerwako ddala era n'atuumibwa amannya ago. Waafumbirwangako kamere ng'okulaga nti munnaffe akomyewo mu bulamu. Era yalaamirizibwangako ebirungi byonna, achievements zonna omuntu oyo z'aba yatuukako, omwana ono azituukeko, n'okusukkawo akole n'okusinga ku oyo gwe bamubbuddemu amannya. Njagala mumanye nti ffenna amannya ge tulina mabbule. Abasinga obungi mabbule lwa nsonga si ffe tusoose okubeera nago. Mu lubereberye amannya gano ga misambwa. Kale gajja gatambula mpola mpola bwe gatyo ne gakyuka ne kuyingira nti ga mizimu. Naye obuzibu bwe buli nti ekiseera kyatuuka nga organisation z'ebika zisatulukuse, ng'olwo tewakyaliwo kugoberera bintu ng'ebyo. Ne wajja wabaawo erinnya ery'ettabbu nga ddyo lituumibwa abantu naye ng'abantu bannannyini linnya eryo baba ba mutawaana. Mu biggwa byaffe gye tuva yeetereezebwa amannya ago, naddala amannya ag'ebika. Mu biggwa byaffe wabaayo ebifo eby'enjawulo omubeera emisambwa n'emizimu ginnannyini linnya eryo. Kale nga bw'otuuka mu kiggwa katugeze eky'Abenkima, ojja kusangayo ennyumba oba ekifo ekyatongozebwa nga kye kya jjajjaffe Nantongo. Nantongo omulimu gwe ki? Nantongo ne Ssentongo be batongoza ensonga. Wano njogera ku mbuga enkulu gye tusibuka. Katugeze nti tusibuka Bbira ewa jjajjaffe Mugema. Eyo ewa jjajjaffe Mugema ogenda kusangayo emisambo egyo gyonna nga gyatereezebwa. Nantongo ne Ssentongo baatereezebwa ensonga zaabwe. Kaakati ggwe alina ky'oyagala okutongoza ne bw'oba toli wa nkima oli wa ddembe okgendawo wali n'osaba ensonga yo etongozebwe oba mu lubaale oba mu buntu n'oba nga otuukiriza ensonga eyo bw'etyo. N'osangayo ekifo nti kye kyamugerwa. Owulidde? Eyo awagererwa ebyo by'oyagala
n'osangayo ekifo nti kyekya Kiggundu oyo nga yagenda okuggunda ebyo byonna ebikutawaanya. Kale kwe ggamba amannya ago gatambula. Naye kye njagadde mumanye nti newankubadde gali mu bika naye bwe twali tuweebwa amaanyi okuva mu Katonda waffe okuddamu ffe abantu, amakulu nti nga emisambwa gyawuzibwako obuyinza buweebwe Lubaale, Lubaale akuume abantu. Kubanga nabasomesa ne mbagamba nti Lubaale ge maanyi agaayawuzibwa ku misambwa. Jjukira emisambwa mitonde. Kati amaanyi agaava ku misambwa ne gaweebwa obuyinza okuyingira omuntu gasobole okutambula n'omuntu okumukuuma n'okumukolera buli kimu, y'oyo ayitibwa Lubaale. Kati mu kuva mu misambwa okudda mu Lubaale, jjukira Lubaale wa kika. Emisambwa gino gyonna gyafuna amannya mu bika naye ng'amannya ago ate tegagenda kufaanagana nga gali ag'omu butonzi. Era ojja kusanga nga ggwe gy'omuyitira nti jjajjange bulamu, nga bba ab'Olugave bamuyita Kinene, nga bba ab'Emmamba bamuyita Kizito. Eriyo abamuyita Ssebunnya. Kwe ggamba nga bwe yakkanga mu buli kika era lye linnya lye yafunanga kubanga enzika teba y'emu. Okusinziira buli kika enzika ekyuka era enzika gy'akkamu yeekyusa n'erinnya. Eriyo eyambuuzizza n'aŋŋamba maama lwaki ogamba nti nno omuntu y'omu oyo naye atuumibwa amannya ga njawulo? Ekyo kisoboka. Ebyo ebintu naffe twabisangawo era nabawa ekyokulabirako. In fact nabawa ekyokulabirako nze ekyansanyusa ennyo bwe nakinotisinga ne ŋŋamba yeah, this will be a very good example. Ne tulaba Afande Kanona Lweyiso. Omukyala oyo Nnaalongo. Omukyala oyo afande. Omukyala oyo atuula mu ofiisi naye ate omukyala oyo mukubi wa mmundu. Kati tosobola kumusanga mu ddwaniro akutte emmundu akuba masasi n'otandika kumuzza mu bya Nnaalongo. Oba mukitegeera? Eyo essaawa abeera mutabaazi muzibu nnyo. Kwe njagala mbalage enkyukakyuka y'amannya butya bw'ejja. Bw'omusanga mu ddwaniro ng'ayambalidde kombati ye akutte emmundu ye alwana n'aduuye Somalia aba muzibu nnyo. Kati essaawa eyo tosobola kumugamba nti ate Nnaalongo abaana bakaaba, abaana baagala kulya. No. Okusinziira ku linnya eriba lituumiddwa y'embeera gye tukwatamu ensonga eyo. Kati bw'aba ali mu ddwaniro ategeera bya ddwaniro, twogera bya ddwaniro, oba omuwa magaziini, oba omuzigirira balabe gye bali, oba omulabula, oba omubuulira kigenda mu maaso. Ndowooza ekifaananyi mukifuna. Kati ate bw'abeera mu ofiisi ate tosobola kumuwa magaziini kubanga wano abeera mu kusayininga mpapula, asoma reports, akola plans ne strategies. Kati ate awo abeera mulala. Kati ate tosobola kuleeta approach eri ey'omu ddwaniro kubanga eri mu ddwaniro tojja na kufuna budde bumuwa saluti kubanga muli mu ddwaniro muli mu kanaayo kyani ate ng'odda mu kumuwa saluti. Naye ate wano mu ofiisi olina okugimuwa as a sign of respect. Oba mukitegeera? Njagala kubaawulira amannya, enkyuka yaago n'emikolo entambula yaagyo. Kati wano tulabye nti abadde mu ddwaniro nga toyina nawe omukubira saluti, toyina nawe omunyonyola by'abaana, olina kumuweereza magaziini, olina kumulabula. Wano okutama afande wuuyo akuba ekikompola, wano kola bw'oti afande, wano tugenda kukola bwe tuti. Oba mukitegeera? Kati ate wano mu ofiisi ali mu byampapula, olina okumuwa respect, amakulu nti bw'omusanga olina okusalutinga. Olina okuyimirira ng'ayitawo. Olina okumuwa due respect yonna
emusaana kubanga abeera mu kusayininga mpapula, abeera mu kusoma reports, kola strategies, plans n'ebirala, authorizations n'ebirala. Okiraba? Kati ate bw'omusanga awaka abeera maama w'abaana Nnaalongo, oba mukiraba? Era alisooka onsande okumanya abaana baalidde, baasuze batya, bali bulungi. Ate toyinza kumusanga awaka n'otandika munyumiza bya ddwaniro. Omusanga ewaka n'omuwa ne saluti n'agigaana n'agamba naawe tofaayo, wano tuli waki? Tuli waka naye nga it is the same person. It is the same person gwe wabadde okakatwako okuwa saluti mu ofiisi ate ng'eri mu ddwaniro wadde olina okumuwa magazine. Nabagamba amakulu g'omukutu guno ga ku simplifying things mu ngeri gye musobola obbitegeeramu. Actually, it's not about giving facts, though sometimes nzibawa. Naye nze kye mba nsinga okwagala nti ekintu mukitegeere bulungi nnyo. Lwaki sibawa facts? Facts ezimu sizibawa kubanga some people want to misuse them. Era bwe ndaba nga ekintu kiri a bit deep, ekyo sikibawa, sibujja kubalimba. Wazira what I do is to make sure you understand bulungi. So in that way n'amanya gaffe bwe gatambula. Ojja kwesanga nga mu b'enkima ng'omusambwa gwa Lukwago ne Nalukwago gutambulira mu bwamayanja. Amaanyi ago gali mu bwamayanja ne Namayanja. Amakulu nti bw'otuuka eyo mu mbuga eyo ojja kusangayo ebintu nga ebikolerwa mayanja. So you shouldn't be surprised. Oba mukitegedde? Kale tuyinamu obuzibu obw'okuba nti ebintu byaffe byasaanawo. Nga right now eriyo abantu ng'obuzibu bwe balina buva ku mannya ge balina. Kyova olaba nti omunyazi nga azze wano eriyo n'abantu abeggyako amannya gaabwe ag'ebika ne batandika ag'engero. Lwaki? Nga yeewala omusambwa guli gunannyini linnya eryo kumutambulirako, oba ng'omuzimu gulina bye gwakola ebitaatereera bulungi. Kale ne baba nga baagala kugudiscontinuinga mu ngeri eyo. Okugeza omuntu omu katumuyite CX. Kati CX yazaala abaana, azadde omwana omu, atuusizza emyaka 18 ng'omwana we yaakazaalibwa bw'ati. Ku lunaku omwana lwazaaliddwa ye n'afa. N'afa enfa etaligamba nti oba alwadde oba ki, wazira emmotoka n'emutomera n'afa. Kati omwana n'akuzibwa, bamubbudde mu kitaawe, bambi kitaawe yaleka omwana gumu. Myaka 18, same thing, naye n'afa. Kati ne kijja nga kitambula. Abantu okusinga okutawaana okunoonya ensonga nti kye kireeta kino, linnya lye bavaako ne bagamba eryo tetulituuma, so omuntu oyo n'abanga akoma awo bw'atyo n'azikirira, kubanga buli lwe bakubbula erinnya mu bulamu oba okomyewo mu bulamu. Ffe mu nzikiriza yaffe oba okomyewo mu bulamu, era ffe tetufa kuggweerayo okuggyako nga tolina kye weekoledde. Naye oba olina kye weekoledde okomawo, obulamu ne buddamu ne bukunyumira buto, olina by'okola nga muli weewuunya ogamba naye ekintu kino ndabika nali nkikozeeko. Naye nga kituufu nga wakikolako naye si mu bulamu buno. Wazira buli obukadde oba bwasembawo okubeerawo oba buli obwaddako. Kubanga we reincarnate, tubaawo after generation after generation bwe tutyo. Abamu olw'emisango gye tuba tuzizza twesanga nga tetujja kuvaayo mangu, naye nga somehow era tumala ne tudda. Kale kiba kirungi nnyo weetegereza amannya g'otuuma omwana. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bambi temwabandoninga bwabandoninzi mannya, mutereeze obuzibu obuli mu linnya eryo. Muddeeyo mu bika byammwe, mutuule n'abakulu b'ebika, mutandike okuteerawo abantu abo ebintu ebyo.
mugambe nti bannange ffenna abayina erinnya katugeze ne mbadde ngenda okwogera ery'ettabbu katugeze erinnya erya Mutebi. Katugeze ffenna abayina erinnya erya Mutebi ne Namutebi tukuŋŋaane tugende ebuwayo ewa jjajjaffe Gabunga mu mbuga yaffe tutereeze omusambwa gwaffe ogwo ogwa Mutebi ne Namutebi. Kakati bwe tugenda nga tugutereeza of course obusobozi bwe buli obw'okumanya bagutereeza batya, gukolerwa ki naki, ki ekyetaagisa, ne tubiteekateeka ne tukuŋŋaana ne tugenda ne tukikola. Oba gwagala kuguzimbira nnyumba nga ye libadde ebbanja erireetera okuba nga buli Mutebi waali ne Namutebi babonaabona, ng'ennyumba tugizimba. Naye mbuulira ddala ng'oyise bannamutebi ne Mutebi mu ggwanga muno oyinza kufuna bameka? Lwaki ebintu mubifuula ebizibu ennyo? Bw'oba tosobola kale mwekuŋŋaanye Bamutebi 6, Bamutebi 9 mugende mukikole. Olwo mujja kufuna obukakafu obubakakasa nti mu butuufu Naalongo yali mutuufu. Kaakati bwe mumala okukola mumanye nti kaakati oluddako ani? Tukole mubiru. Oluddako ani? Tukole nsubuga. Oluddako ani? Mugenda okulaba ng'ekintu mukitereezezza. Ng'ekintu mukikoze eki? Mukitereezezza. Kale mu ngeri eyo nga tugenda tutereera. Naye nga eri abantu kituufu eri abantu abeesanga ng'alina okuggyako erinnya ly'alina okusobola okugenda mu maaso. Oluusi baali mubbula mu ssengaawe, baali mubbula mu kitaawe, kitaawe teyazaala, oyo gwe bamubbulamu erinnya eryo. Kaakati bino eby'okuzaala bino problem. Kaakati agenda okulaba nga talina bw'akisimattuka nga the only solution first kweggyako linnya eryo asobole okweyongerayo. So that's why you see abantu oluusi bakeera enkya nga yabadde gundi nga ye gundi. Naye nga kyonna oluusi nga yafunye endagiriro nga erinnya lye livaako obuzibu. Era akabonero kano keeraga nnyo ne mu baana abato nga tubatuuma amannya. Omwana asobola okugaana erinnya n'omutuuma erinnya n'akaaba nga talyagadde oba ng'omuzimu guli tegusiimye mwana oyo. Kale mu ngeri eyo bwe tukimanya tulikyusa. Ayinza okuba nga omuzimu gulyagadde naye nga si budde bwagwo okudda, oba ng'omuzimu tegusiimye mwana oyo yennyini, ogwo gwe mumutuumye. Kyova olaba edda bajjajjaffe kyalinga kikulu okwekuumira mu nsonga zino, kubanga nze ndaba at the end of the day guideship yonna gye tugijja be batulagirira mukole bwe muti. Owulidde? Naye kati essaawa eno tukola bukozi, muwawa buli kimu muwawa. Nze Naalongo Nalubaale si nze mumanyi asingayo, naye kye mbabuulira kyekyo ekiri mu kumanya kwange. Mmwe bwe mukisanga nga kirungi nga logically kikola amakulu, just put thumbs up, okay? Just put thumbs up. Kubanga nze nabagamba I want to simplify these things musobole okubitegeera kubanga abantu bangi bali mu byobuwangwa naye nga tebabitegeera. Ng'omusanga ali biza akuma ekyoto pu n'omubuuza okola kinkuma kyoto kitegeeza ki nga tasobola kukikunnyonnyola. Why? Kubanga akola by'atategeera. Naye nga lwaki akola by'atategeera ng'ate alina obusobozi obubitegeera? That's why nze nagamba no, kanveeyo mbibannyonnyole one by one and eventually tujja kutandika okukola bye tutegeera. Obeera awo nga tonnatuuma mwana wo linnya, weebuuze. Ogende wa jjajjaawo okutuuma omwana erinnya, omubuuze naye lwaki omutuumye eryo, lwaki eryo ly'oyagala, akunnyonnyola ebirungi ebiririmu ye ly'abirabyemu. So si kutuuma butuumi baana kulazi kulabe, omwana n'alyoka atandika okubonaabona mu nsi muno olw'erinnya obunnya lye wakola ki, lye wamutuuma. Mukitegedde bannange? Ye
ebirala bye tusobola okwogera ku ntuuma y'amannya bingi naye nsuubira poyinti esinga obukulu mugitegedde kubanga mmanyi muli bagezi nnyo. Kale twongere okusharinga omukutu gwaffe guno twakkiriziganya ne tugamba nti bwe tunaamanya nga tuli bangi, yeah, we shall make a change. We just want this world to be better. Twagala ensi eno ebeere nnungi nga buli omu ategeera ky'akola, tulekeraawo okusimba olukongolo ku bannaffe, tubeere n'emirembe. Akuume mukwana takuumira mpeera, abampeera ebirungi weewaawo.